Bera bwesobodde okubatenga etambula akayimba ako kayita enswa zange. Daxx Kartel yakafulumiza of the weekend. Weekend esobodde okubatenga twajingidde nga lw'ekibozibozi ekitambula nga bagamba nti omukyala gwe bayita Momo 19 oba bamuyita Naluwoza Morini abajjukira myezi ng'ene gisobodde okubatenga giyita. Daxx Kartel n'omukyala gwe bayita Momo 19 basobola okubatenga bagiyita Nika babagatta sayidi z'ekibuli eyo era ng'omukyala gwe bayita Momo 19 bamutuma erinnya bamuyita Mariamu agali mu nkubo kugamba nti mwana muwala ono ayinza okuba yasibyemu ebibye nasobola okubatenga yaviridde omukulu gwe bayita Daxx Kartel kati agatambula era gatambula agasookera ddala gennyini ennaku z'omwezi zaali 2 April ku Facebook y'omukyala oyo yasobola okubatenga apostinga ka video k'omukyala ke bayita Shasha Brighton ng'ebigambo bingi biri mu kayimba ke bayita Kambite abakamanya akayimba ako yali ayogera ku mutima ogumenyese gwe yali yeesiga nga asobodde okubatenga amusuulawo banyi ne beebuuza Daxx Kartel ended in tears oba kiki byonna ne bisobola okubatenga byatambula bwe bityo akadde kano nnaku 2 ng'omukyala postinzaako omukulu Daxx Kartel naye kwe kumpereza akayimba kabayita enswa zange nga koogera ku mwana muwala yasobola okubatenga embeera tetambula bulungi nnyo ebibozi zibadde bitambula nga bigamba nti omukyala ono beebuuza ssente azijjawa abadde asiiba ku nnyonyi buli kadde Momo 19 abadde Daxx Kartel yamufulira n'omulimu ku TVM gye mutegeera obulungi nasobola okubatenga n'omulimu yagusuulawo abadde asiiba ku nnyonyi nga bagamba nti abadde abeera Dubai eyo gy'abadde asinga okubatenga abeera kati Daxx Kartel kwesobola okubatenga yeebuuza nti abagagga basobodde okubatenga omukyala we bamulemeseza obufumbo abajjukira obulungi embeera nga esobola okubatenga etambula myezi ng'ebiri esobodde okubatenga giyita wano baali mu nnika yaabwe sayidi z'ekibuli nga bamaliriza Daxx Kartel yasobola okubatenga ayogera bw'ati ku Momo bannange simanyi bwe nyinza kutandika na bwe nyinza kumaliriza naye njagala mumanyi nti ndi musanyufu nnyo olunaku luneeno lwa njawulo nnyo mu bulamu bwaffe ate mu bulamu bwange lwa njawulo nnyo waliwo ebintu ebimu Katonda bye nali namusaba nga mbimusabanga naye nina essuubi ddene nti atandise okubindaga nekino kyalimu nali njagala nnyo maama wange ng'akyaliwo ye mukulu we Daxx Kartel ng'ayogera ku mwana muwala gwe bayita Momo 19 gwe yali yakakyusa n'erinnya nga yamusiramudde kati nno Daxx Kartel akadde kano omukulu ye ambasada w'ekibiina waliwo agency bagita Somewhere in Africa sports agency ya mukulu bamuyita Kayemba Solo namulabyeko alisazze Egypt ali mu kubatenga asuuza basambi nga bamumanyi nti ka transfer budde bonna mu mwezi ogw'omukaaga awo ensi nga South Africa Egypt zonna zigenda kubatenga zitunda kati Kayemba Solo gyali akadde kano ambasada w'ekibiina ekyo kye bayita Somewhere in Africa omukulu bamuyita Daxx Kartel ono yasobodde okubatenga bagamba embeera eyinza okuba yatabuse bweti wabula nsobodde okubatenga njogako ne manager wa Daxx Kartel omukulu gwe bayita Vincent asobodde okubatenga atubuulira yangambye nti akayimba waliwo yabasobodde okubatenga yabasasudde akasente mbu bafulumye akayimba akadde kano akazibu ennyo wulira ng'omuvuga ka sipiidi kangi naye musajja gwe byonna byebyo nsonga yabadde etya ate akayimba olwokirabya tusobola tumukolera akayimba ako ate akayimba ne kajjira mbudde buno nga waliwo ebyogerwa bingi nnyo buli kyomukyala gyabisebo takokosa afumba bufumbi ekitegeeza gyali Daxx Kartel obufumbo buteredde bulungi obufumbo buteredde ntendesebo ate bwe tubadde tuwulira mbu Daxx Kartel ate alina omukyala gwe yabadde afunye omulala oyo wolokoso amanyi abantu baagala nnyo ebyonoonese naye ng'omubali bulungi sebo wange ate ebya Daxx Kartel batugamba nti ali eyo sayidi z'emubenda asima golodi eyo projekiti kuva dda girimu ya bizinesi endala gyalimu jja kitegeeza abawagizi babeere bakkakkamu babeere bakkakkamu buli kimu kiri bulungi sebo kiri mulaala omukyala gwe twakamala okuwoowa kale mukama wange kuba musawumu eno tubadde tugamba nti oba ensonga zatabuse nedda taata esebo ensa tugikube ebune masaka yonna sentinale yeyaffe aya basi oyo no manager wa Daxx Kartel bingi gye basobodde okubatenga byogera ku Daxx Kartel akadde kano bategeezeza nti Daxx Kartel obudde buno asiba sayidi z'ebubenda eyo yadda mu kusima golodi akadde kano era nga bagamba waliwo agadde gatambula akadde kano nti omwana muwala gwe bayita Momo 19 alina mukono gwe bayita Ashira mbu Daxx Kartel yasobodde okubatenga akadde kano ebapepeya mpola kubanga mwana muwala yapostinze akavidiyo kali ke bayita Kambite akashasha Brighton byonna nga bisobodde okubatenga bitambula bwe bityo akadde kano bategeeza nti Momo 19 asiba ku nnyonyi ne mwana muwala gwe bayita Sheri Matovu
batambula mu nsi ez'enjawulo nga Dubai, bagenda Kettake, buli weekend bo batambula ne beebuuza nti bagenda batya, ssente azijjawa, ne Daxx Kartel byamusobera kwe kubanga asuddemu akayimba ako. Ku mukolo ogwo ogwannika ogwasobola okubatenga gutambula, ye Momo 19 yayogera bw'ati ku mikolo nga gitambula. Bane mwebala okwerekereza byonna nemujja, mwebala okutwagala, mwebala okutubeererawo, mwebala okuweesa olunaku lwaffe ekitiibwa. Buli muntu yenna ali wano akoze kyamaanyi nnyo bulamu bwaffe era tetusobola kukyerera. Banaebigambo nina bitono naye nga ndi musanyufu nnyo nyini ddala omwami wange. Nsiime nnyo webali kumpasa kitiibwa, webali kutwanswaza, webali kusuubiza n'otuukiriza. Aya basi kati Daxx Kartel yafulumizza akayimba kano, gwe sooka ombuulira mma. Daxx Kartel yafulumizza akayimba kaakano, kawulire.